ate mbakumiriza olunaku lwa leero bangambye abapipopawa bagenda bagaba abanupu bagenda bagaba bali mugaba sukaali n'omunyu bwe babireeta owuwo bireke ku mulyango tobiyingiza mu nnyumba kubanga bajja kukwata naawe so mwewale okubeera mu kugula obololo ate mwewale okukola obuvuyo ku polling station bw'omala okulonda akalulu koddeeka sorry imuka pananga msajja mumuyambeko mumuyambe musitule mulete mulete ne bakuba bannamawulire ne bagezaako okuwamba kamera zaabwe era ezimu bazisigaziza ne bakola efuuzi erya buli kika erya buli ngeri era wetwogerera nange kennyini waliwo oyo bakifeesa abo ankubye batuuni wano nemulaba ne kati wakyazinge so kyanaku nnyo nti Museveni byali mukola of course tugenda maaso n'okufuna information buli dakiika ku biki bagezaako okukola bakimanyi nti tebalina kalulu ne 10% ne 5% also bajiweza mukawempe north. Embeera ya munnamawulire akubiddwa wa NTV Tewoomya Nakabululu olunaku olw'eggulo bakubye munnamawulire wa Galaxy FM Galaxy TV ne bakuba n'owa Spark n'olunaku olwaleero bakubye wa NTV ye Spark. Secretary General David Lewis Rubongoya neta simatuse Owekitiibwa Joel Ssenyonyi emmotoka ye yonna eyiiriddwa kyokka n'owulira Minisita Baramu Barugahara ng'agamba nti bategedde aba NUP bateeseteese okubba obululu era bali eyo ku gurawundi bagenda bagaba emiti gya sabbuuni bagenda bagaba busukaali n'ebibiriiti nga ye yentegeera ya Minisita Baramu bw'alowooza era bw'agamba wakati mu kavuyo akavuddeyo ebimu ku bikwata ku basajja abalumbaganye ttiimu eno eya NUP okubadde Kanso Nalukoola Rubongoya ne Joel Ssenyonyi basajja ba byakwerinda era ng'abakulembeddemu eddimu lino ery'okutiikinga obululu basajja basirikale. Bano batandise enteekateeka eno kuva ggulo era ng'enteekateeka endala gye tutegedde ye y'okubeera nga bano olunaku olw'enkya be beetegese ogenda okulaba nga era batabangula emirembe mu kalulu ak'olunaku olw'enkya. Nga sinaba nakutwala wala njagala kubuuza mukwano gwange kana akalulu osuubira kanaabaamu NUP omukama n'agisaasira n'ekawangula abasajja nga bakeetaaze nnyo. Njagala kusooka kubeera nga nkuwa ku bigambo bya Kanso Luyimbazi Nalukoola then bwe tuvaayo tugenda kuyitako mu byafaayo bya gano agasajja agakubye abantu baffe. Naye bannakawempe North mbakoowoola abali mu buyinza si beeteefuteefu okubanga wabaawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Muteekwa okwesitukiramu mmwe bwennyini ne tulwana okulaba nga tufufuggaza effugabbi erigenda mu maaso. Tubadde mu maaso g'ekisolo, waliwo ekisolo bakiyita Hydra mu Lunyanyimbe, sinnamanya linnya lyakyo mu Luganda. Agasajja gakawuula gakanywa musaayi tugeŋŋanze era ne gagugumuka nnyo nga gajjako number plates ku mmotoka endala nga bamaze ozisiba bazibisse nga balina bye bakola munda mu nnyumba. Tetusobodde kubeŋŋanga kutuuka munda mu nnyumba naye embeera bw'ebadde efaanana ya bumenyi bw'amateeka kyokka nga bakuumibwa abakwata mundu nga bali mu byambalo ng'era olaba nti basirikale ba UPDF. Abalala nga beesibye amaaso gaabwe nga bakozesa ebiwero ebya kyenvu. Abalala nga bambadde ennyambala ng'olabira ddala bakifeesi. Ebikolwa byabwe byakubba obululu nga bange emmotoka nnyingi ezipaakinze nga zonna zisibiddwako
number plates bajjako emu ku emu endala we bazisiba wewe ekibondo kyabwe wekiri ababbi abo basangibwa nammere mu kaseera kano gye bali kyannaku nnyo nti olubatuuseeko kuba omugenyi yenna bw'aba atuuse ewuwo oyaniriza mwanirize ne mwogera naye bo bagugumuse ne batandika kulwana n'okukookinga emmundu era bakubye ebyasi batukanyugidde amayinja bw'otunuulira emmotoka ya leader wa opposition bagikubye endabirwamu emabega n'amayinja agamu gagudde munda bannamawulire bakubiddwa bubi nnyo be tubadde nabo abalala kamera zaabwe zitwaliddwa amasimu gatwaliddwa ababbi abo abalala waliwo n'ekibondo ekirala we kiri naye nabo tugenda benganga bakulirwa Captain Tasobya akola mu Yiso y'omu kwabo abali mu kuluka olukwe ku Bombo Road awo bagezaako okulaba nga bakola basala entoto zonna bayiga ba agency baffe babafune basobole okubabuzaawo oba seekyo babagulirire oba babanyige balemererwe okukola omulimu gwabwe bannansi tubakoowoola musitukiremu bano abantu beezizibye oyo ye kanso Luyimbazi Nalukoola. Mu ngeri yemu njagala kwebaza ttiimu y'amawulire eya NUP olunaku olwajjo njagala gyebaza olw'enkolagana ennungi gyeyina ne bannamawulire aba mainstream. Olunaku olwajjo bwe baakubye munnamawulire owa NUP bannamawulire aba mainstream be bamuyambye omuddusa ne bamutwala mu kakiriniki akaabaddewo n'afuna obujjanjabi. Wabula olunaku olwaleero munnamawulire wa NTV owa Spark oyinza okuba ng'obuzaabuzibwa NTV ye Spark bali under Nation Media Group. Kakati leero waafunye obuvune abaana ba NUP okubadde Swabula ow'omukisa yagenza amuleze Samanga kwali ku kamera ne bamuddusa mu ddwaliro. Mbeera ebadde bweti. Sorry. Imuka. Bannange musajja mumuyambeko. Mumuyambe. Musitule mulete. Mulete. Kati no network evudeko nango kwa ngajijeko bajijeko because of when the quarter one over I'm somewhere got Steve Olira chichi Bakubyewa Steve Obado Kolachi Kadi kamera eriwa kamera Bayo train man nisiza kamera yangu sinzo mutwajitwa Basirikale yajitute basirikale ababete mwaliani butwa mu katambi k'ensosokkuwa mubaddemu abasajja bano abatugombozi nga bagamba tetwagala bamawulire wano era nkakupozingidde nenkakuddizayo n'emabega nga bagamba tetwagala bamawulire wano ekitegeeza bwe tuwulira munnamawulire ono ng'agamba kamera yenkubiza kitegeeza babaddewo okumugamba diriitinga by'okutte ne bamukuba ne wano abakazi muyinza obutategeerawo bamukubye ensigo obulumi bwazo mumanyi abasajja abaliko ekyo mukimanyi bamukubye ensigo musajja wattu
twalabye akatambi akalala gye buyise mabega. In fact lwe baakuba ne bawamba abaana ba Nuupu akalulu kano nga katandika. Munnamawulire ab'ebyokwerinda era bakuba munnamawulire wa NTV nga bamugamba adiriitinge akatambi. Wabula bagenda omukuba byonna babidiriitinga nejjukira yali live broadcast byali bigenda butereevu. Kwaliko transmitter era akatambi eri ku station baali bakafunye. Kati ono omusajja atyo kimukubiza butawummuza kamera mugamba diriitinga n'agaana. Ebyo byonna bigenda maaso mu ggwanga Uganda. Njagala kubeera nga nkuzannyira akatambi kano. Waliwo byempulidde, in fact siwulidde byendabye. Simanyi gwe bw'ogenda birowoozaako, naye nze kibuzeemu tebinsanyudde bulungi. Eyo ndowooza yange, simanyi gwe bw'olowooza, ndowooza tebinsanyudde bulungi. Bana president bamukubanga nako neyatika. Abasirikale batuwe loopu tumwekuumire. Tusobola okwekuumira loopu. Koloka nibanga kikuba. Bwolala bekomola okakopi nga bajasisa. Akumibwa abasirikale. Loopu bamutwe tumwekuumire. Tusobola mwekuumira. Bagala mututtira. Loopu batuwe tumwekuumira abala tusobola mwekuumira ffe. Bamutuwe. Bakubate motoka ya loopu ngerika abakuumya. Ine motoka ekulembera abane motoka ebere mabega. Bakubate motoka ya loopu nefaanana eti. Batuwe loopu tumwekuumire. Tusobola mwekuumira. Abasirikale batasa mukuuma. Banga twade tebakubangako motoka ya president neyatika bweti. Oshitegera bagala tuttira loopu. Emundu babaza. Abina abakuumi 10. Ndoko motoka neyatika bweti. Kulumukuuma ki? Ye mulamu. Tetumanya akalina amenyese. Ajata mwemulabyeko. Tetunamulaba. Bamutuwe tumwekuumire loopu. Bamutuwe tumwekuumire. Nze ndowooza nabagambe simanyi bwe mulowooza ku katambi ako. Naye nze ndowooza ba comrade ebintu ebimu tubirabe mu ndaba nga nnenemu. Kubanga bw'ogamba nti nno ffe pulezidenti waffe takuumibwa bakuumi, takuumibwa b'amagye babyakwerinda, ne tatuusibwangako mu mbeera eyo, nga weerabidde ebyaliwo mu Arua n'obyerabira, ate n'otajjukira nti omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ye gw'omukwatako ensi esobola n'okusannyalala, esobola n'okuyiwa omusaayi. Ekyo bw'okyerabira n'otajjukira nti Rope Joel Ssennyonyi wadde w'amaanyi tumwagala naye tagwa mu kaliba ya Bobi Wine. Rope Joel Ssennyonyi amazima gali nti bwe buba bukuumi siina buzibu nabo. Look at that scene. Njagala otunulya scene egenda okujjaawo maaso awo nti olaba abakuumi nga balina kye bakoze emabega wali eyo scene eyo nga bafuluma munda buwe bati. In fact ngenda bawa ne scene endala munda wali abasajja bwe babadde bamulumbidde, abasirikale ne bakola ki, ne bateekawo embeera. Kati gwe bwojja n'ogamba nti look at that scene eyo ab'ebyokwerinda bakola omulimu gwabwe. Njagala ojjukira nti n'omukulembeze Bobi Wine bamuwa abakuumi nga tuyingidde akalulu, naye abakuumi ebyabatuukako bangi twabalaba. In fact His Excellency bwe yali ava ku nomination bamukuba, ekkooti ne baziyuza, Joel Ssennyonyi ekkooti ne baziyuza, Eddie Mutwe ekkooti ne baziyuza, abakuumi be omusaayi ne gufujja. Ate nga musajja Kyagulanyi yali mu kutaasa abakuumi. Kakati gwe bw'ovaayo n'ogamba nti bamuggyeko abasirikale, yes basirikale ba state ne balina ebiragiro biva ku ye. Oyinza okuba tontegedde, kankirekaawo abo abakuumi abeetaaga. Kankuwa akatambi akasobola okukirerifayinga ku kyenkugamba nti abeetaaga. Wadde bayinza okubeera ng'oba oli awo balina enkola gye bakolamu emirimu eyinza obutakusanyula, naye abeetaaga. Njagala olabe ekyabadde munda wano ng'ekivubuka kijja okukwata Rope olabe. Bali mukubba bululu wano ke zizo number plate muzikwate.
We are seeing cars being number plates. Yeah. Twagala kulaba ani. Yeah. Don't. This is an establishment. We have had what's happening here. Who is in charge? Nkuwadde siini eyo Dwansonga nti njagadde omanye nti abasirikale abo balina kye bakoze kubanga mu kavuvuŋŋana akabadde awo waliwo alumiziddwa ye David Lewis Rubongoya ne wakati mu kubeera ng'ekivubuka kibadde kijja kyagala okusindika Joel Ssennyonyi era olaba ng'abasirikale be bazze ne bayingirawo ne bakigamba okitegeera kakitegeeza singa Joel Ssennyonyi bagenzeeyo nga tebalina musirikale yenna babadde basobola obbakuba ne babatuusaako obuvune bwonna wabula mukama waabwe bamutaasizza n'afulumayo nga talina kizigiro. Njagala olabe Secretary General David Lewis Rubongoya atabadde na mukuumi yakubiddwa. Kakati bano abasajja okubeerawo kwabwe kuyambye entire team okubeera nga respectinze. Come here, we want to establish what's happening here. We're talking is boat rigging here. We are seeing cars being Yes, so want to access and talk to whoever is in charge. Tell this man to catch me. Hey. This is a Syrian establishment. We have had a boat rigging happening here. Who is in charge? We are told there's boat rigging here. Talk to whoever is in charge. We want the first boat rigging here. You are removing number plates from cars. You are seeing what is happening. Yes, that's what See what is happening? you're removing boat. See what is happening here? Don't intimidate anyone. Babeerawo ne bw'aba ng'oli bamutuma kubegaga naye omusajja nga talina buzibu bwe tutambula akola bw'ati abantu bakwagala ye kennyini atandika okufiiringa nti yes kasita batandika okusumbuwa Bobi Wine olaba ng'abasirikale bagamba nti gana amaka gange kyenjagala kyenkoleramu ate batandise ne bwe kuba kubba bululu kyayagala kyakoleramu gage nabo ne babakubiramu anaye abasajja beeyagalidde mu nseno bwe manga nkujjemuwulidde njagala kusooka kutandika then nkubuli waliwo ekiwandiiko ekirikinze kikoze kikoze amayinza eya Secretary General vote rigging ni Kawempe ekiwandiiko nkirina wano ku mmeeza ngenda bbeera nga kikusomera vote rigging olunaku olwaleero ekulisizza amasasi embeera bagyeko amanambe emmotoka esinga bazigyeko amanambe embeera etuuse olunaku olwaleero kukanso limba zibalukoola twala kamera kino kiwaliriza poliisi ng'ekolera wamu n'amagye okubeera nga babakubamu omukka ogubalagala okubakakanya.
they wanted. Wewe. Balicho magari. Balicho magari. Honorable, what is this about attention? This is just hooliganism of untold magnitude. After they have lost, they want to disrupt the tallying process so that they rig elections. People cannot be treated like they are in a foreign land. We are in our own country. They can't treat us like this. If they want, we can retaliate. And in a strong way, by the way. Not be treated to tear gas because they are celebrating their win. And even there was no cause. There was no cause for tear gas. There was no cause for live ammunition. People are just merely celebrating. And the reason is because the Electoral Commission has delayed to declare the winners. That's the People problem. are just on tension. Since yesterday they have been tallying. Up to now they are still tallying. They are even continuing to bring in new ballot boxes. At this time, Maybe they are being instructed by the so ATM. it could have been maybe their orders from above. They want to disrupt the process so that they bring in ballot boxes that have stopped them from bringing in, and they rig the whole process. We are not going to allow it. If it means shedding blood, we shall shed it. Oyo ye Winnie Chiza. Winnie Chiza atugamba wano ku mukutu gwe ogwa X nti enembeera gye tulabye wano e Kawempe etuusewo olunaku olwaleero yali ebaddewo emyaka 9 egiyise e Kasese district side zeeyo. Agamba nti kino kibi nnyo, kya bulabe nnyo okulaba nga embeera y'emu, kwegamba script y'emu oba enkola y'emu gavumenti ya Mwami Museveni gyekozesa ne kati gyeri mu kukozesa, nti emyaka 9 egiyise nakati bakyakozesa script y'emu ogenda maaso n'okunyaga obuwanguzi bw'abantu nga bakozesa Electoral Commission n'ab'ebyokwerinda. Agamba nti nno state muswadde nnyo era muli balayisi nnyo, kwegamba obuvumu bwammwe tebuliiyo, temulina kalulu, abantu tebabaagala, kyemusalawo kubeera nga abantu mubakola bye mwagala. Kakati bw'omala okimanya nti ne mu 2009 eno y'embeera eyaliwo, ne tutunuulira ebbaluwa evudde ewa Secretary General wa NRM ng'eyolekera omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Mujenyi Byabakama. Ebbaluwa eno eyita Simon Mujenyi Byabakama ku woteri emu. Njagala kufunira information omanye, n'ebbaluwa ngenda gikuteerawo awo ogyesomereko. Ebbaluwa eno eva wa Secretary General owa National Resistance Movement NRM era ng'eyita Simon Mujenyi Byabakama emulagira akwata obudde. Era ebbaluwa eno nga yeesigamye ku kalulu k'e Kawempe nga bamujjukiza n'omugamba kateekeddwa okubeera nga bo we baagala. Ne bino byonna mbigamba nga Simon Mujenyi Byabakama atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mwasinkanidde ba stakeholder kw'ossa n'abeesimbyewo. Bali mu muloopera, bali mu mugamba ebigenda mu maaso, alinga atabiraba, alinga atabiwulira. Ngenda bbeera nga nkuteerawo ebbaluwa eyo nayo ogyerabireko. Wabula Uganda yeetaaga saala mikwano gyange. Uganda yeetaaga saala. N'ekirala kye njagala okubawa wano, bwe kibeera nga bino ebiriwo byaliwo 29, kitegeeza byaliwo 29 abanyiiga ne banyiiga. Naye abanyiiga baakolawo ki? Okuva 29 wakayita emyaka emeka? Kitegeeza bwe tunaanyiiga ku guno omulundi era ne tusirika bayinza otuvuga emyaka emirala 9. Ntegeerekese kati tulina okubaako n'okunyiga etukukomya twongereyo ebikolwa. Njagala kusomera bbaluwa eno. Bagamba nti the Electoral Commission, the Republic of Uganda, the Electoral Commission ne bateekawo ennamba z'amasimu ne bagenda mu maaso n'okubanga to the Secretary General, National Resistance Movement, Kyadondo Road, Kampala. Ballot paper
for the Kawempe North by-election. Bagamantino, I have been instructed by the office of the national chairman of the NRA, ndagidwa okuva mu office ya national chairman wa NRM to coordinate with you, okubeera nga nkukwasaganya tusinkane ku Tik Hotel e Kawempe. You are expected to receive nti osuubirwa okubeera nga oreceiving a box eziwerera ddala 10 kirambirira wulira kati box ebeeramu obululu bumeka Morgan ebeeramu obululu bumeka kati bwe bange box ebeeramu obululu 10 naye nga baagala 10 baagala 10 si 10 gwe obululu tebuyisa abalonzi so bamwagala Simon Mujenyi byabakama wabula yayimiridde mu masekkati g'abantu abaagala obwenkanya. Njagala kuwaako ku byogeddwa oluvannyuma lw'embeera eguddewo then biki ebyogeddwa wakati awo. David Lewis Lubongo yazze n'atuwayo speech ne Council Yimbazi na Lukola n'atuwa kw'ossa ne Joel Ssennyonyi naye n'atuwa. Katono nnyo katusooke tugende mu maaso n'okuwuliriza obubaka buno. Komewo. Basebo ne banyabo bino bimulabe bigenda maaso fe byongedde okutukakasa nti akalulu ke Kawempe North kafu dola mu ntandikwa candidate waffe nga bakamunominatinga bamukwata ne bamukuba ne bamusiba mu kaawo ate nga owa NRM mwamulabanga ayita ne tingatinga mu luguudo tractor nakina abantu nga tewali buzibu lwaki nga batidde bazze bakuba abantu baffe ne batulugunya abalala nga bwe muzze mu biraba abannamawulire ne bakubibwa byonna ebintu bino nga biraga nti batidde kubanga bamanyi buwanguzi bwaffe era amawulire gano bwe twagafuna ku nnyumba eno eri mu Nammeere nti waliwo ekikyamu ekikolebwayo ekyekuusa kalulu motoka ziyingira bwe zifuluma tezirina number plate ezimu number plate nga bazikyusiza n'ebirala abantu bayingira bangi ku boda buli kanaku era mu kufuna information eyo tugamba ketugende tukakase information eyinza n'okuba nga nkyamu waba ofuna amawulire bwe gatyo kiba kikulu genda okukakasa kwe kugendayo ekandidate waffe naye bwe tutuuseeyo ekikakasiza nti amawulire ge twafunye matuufu tusanze era bali mu kukuula number plates mu mamotoka agamu era ne batuwekanga tugamba naye kiki ekigenda mu maaso wano kuba tulina bye tuzze tuwulira kigenda mu maaso wano ani abayise tugaa tituzze kulwana wano waba tewali kikyamu kigenda mu maaso bimutubuulire ntubuuza ani nnyini wano era kyekigenda mu maaso bamulimu abasirikale abamu aba UPDF nga bambadde uniform abasinga naye nga bali mu leeyaga yaaya gali awo okutandika okukola effujjo nga n'agayayi gano galina amamundu ne gakookinga ne gakuba amasasi mu bbanga ne gatandika okutukuba amayinja kwegamba ekiraga nti kyebabadde bakola mu kitundu kino kya bumenyi bw'amateeka era nga bagezaako okubba akalulu nga batiikinga guno nno omusango nze ngutikka Nabbanja yali mu komandinga okugezaako okubba akalulu ke Kawempe North naye Nabbanja ne banno tukuguddemu naye tugenda bakkiriza kubba akalulu k'abantu ba Kawempe North. Nabbanja zaagamba nti kaakati aba NUP twawulidde ntandise okutiikinga obululu n'agamba nti mbaka Namugga mbaka Muwanga Kivumbi ndisimanya balina egyo batiikingira obululu akola reverse psychology kubanga amanyi kye bali mukola Nabbanja kyali mukola ne banne so ng'agezaako okukozesa reverse psychology okubuzaabuza bannansi Nabbanja ne banno tubaguddemu era nga tugenda kukkiriza kubba buwanguzi bwa bannayuganda ng'abagunjufu of course tusanze embeera eno kubanga mu kugenda twalabye batugenze na polisi ab'enjawulo naki jako security gye tubeera nayo just nga tugenze tuwayemuko n'abantu bano nga tuyinza n'okusanga nga amawulire ge batuwadde nga si matuufu naye olw'embeera gye tusanzeeyo ne bakuba abantu be tugenze nabo SG ne bamukuba waliwo munnamawulire wa NTV Stephen Kibwika bamukubyekubye musajja wattu ne kamera ye ne bagiwamba ne bagitwala tubabuuza mufaaki bumba kimukola tekimenya amateeka ne bakuba amasasi mu bbanga nakine tugamba anyway katuveewo wano
tugende ku poliisi tukitegeezeeko nti wano wetwazze nga tulowooza oba oli awo tewali na kyamu kigenda mu maaso oba okubabuuza ki ekigenda mu maaso wano ate bakoze fujjo ekikakasa nti babadde bakola bimenya amateeka mu kuvaawo abantu bano bennyini aba UPDF bali mu uniform za UPDF n'abali mule abakutta amamundu ne bakwata agayinja ne batandika okuba amamotoka gaffe era emmotoka ezimu ngabirwamu bazaasiza nate bwe tutuuse ku poliisi DPC owa Kawempa ayitibwa Mwami Muwonge atwaniriza bulungi n'atuwuliriza naye ate ensonga zaffe taziwadde budde ntugamba naye lwaki tetugenda ne poliisi mulabe ekibadde wali kubanga obumenyi bw'amateeka bubaddewo wali bali mu kugezaako kutiikinga bululu namba plate bazikyusa bakubya abantu nakitugende ne poliisi mulabe nammwe ekiri awo ku crime scene era tugenda temufaayo ne mukole statement tugamba kale tuzikole ne beetooloola essaawa neyita ne tulaba nti bano nno nabo bayinza okuba bali mutubuzaabuza eri bwe bamaliriza bali mu kukola eno statement tubagaa nti kale statement tuziwandiike ne OCCID naye nga bonna bali mutubuzaabuza tugamba katuveewo wano kubanga abapoliisi nabo mu kifo ky'okutuyamba ate balinga abakolagana ne bali DPC Mwami Muwonge newankubadde otwaniriza bulungi naye engeri gy'otafudde ku nsonga yaffe obadde nga alaga nti ebintu bino obimanyiiko olinga protecting abali Electoral Commission tujikubira omulanga twagala otegeera oli in charge nsonga zino kubanga n'obumu ku bubaka bwe tufunye ennyumba eno eri mu Nameeri Electoral Commission officials abamu babadde bagendayo ng'abantu babalaba nga bagendayo in fact omu ku gwe boogeddeko baga nti yagendayo kwawo bamuyita mucunguzi Julius spokesperson wa Electoral Commission kakati twagala okutegeera Electoral Commission Mwami Julius Mucunguzi ene ennyumba gye tugenze ne bakuba amasasi mu bbanga ne bakuba abantu naki nga tulabe bakolayo yamenyibwa amateeka bwewagendayo kukola ki ennyumba eno Electoral Commission yegivunaanyizibwako ye Electoral Commission bwe nga yegivunaanyizibwako lwaki candidate abatasobola kubuuza ki ekigenda mu maaso ne batugamba nti wano Electoral Commission yapangisaawo era bakolerawo mirimu gya Electoral Commission ne tutegeera ekyo tekyali baddemu na buzibu naye tusanze agayaaye gamukwata mundu kwegamba nga gakuuma abo abali mu kumenya amateeka abali mu kugezaako okutiikinga obululu munda mu nnyumba kuba tesobodde kuyingirayo twagala okwowoola abantu ba Kawempe North okusookera ddala muddemu amaanyi kubanga bino ebikolwa byonna biraga nti obuwanguzi buli ku saidi yaffe buli ngeri yonna tukeere olunaku olw'enkya tubeere babuufu kuba bano ababbi tubaguddemu babadde basuubira nti bajja tiikingira obululu tubaguddemu tukeere tulonde kuuma akalulu kaffe tubeere n'empisa naye tuleme kukkiriza bano abayaaye okubba obuwanguzi bwaffe obuwanguzi butulimu ttaano naye twagala okulaba katusubire Electoral Commission egenda kuvaayo etunnyonnyole eno ennyumba yagipangisa kubanga babadde bagendayo spokesperson wa Electoral Commission Julius Mucunguzi abadde agendayo mu nnyumba eno era nga banneiba mu kitundu omwo kubanga oyita mu mayumba mangi okutuuka ku nnyumba eno era ng'abantu babalaba infact bo nga balowooza oba oli awo Electoral Commission awo yapangisaawo oba materials we zigenda okuva nga tebamanyi naye banneiba ne batugamba ati waayi mucekinge mwe muli mu kalulu mulina ne candidate kwe kugendayo twagala answers you know about it basebo ne banyaba abalungi twongedde era okutegeezebwako nti waliwo n'ebifo ebirala gye bali mu kukola ebikolwa byebimu ebyokutiikinga bu ballot papers so nno bwe twali mu Electoral Commission wano juzi twababuuza wa ballot papers ababbi b'obululu gye bazijja n'ate tebatubuuliranga amatama ntengo kakati tumanyisibwako ebifo bingi gye batiikingira SG waliwo n'ewalala gye mpulidde batutegeezezza nti ku Summit View ekololo bwe bamaze okulaba nga wano abantu b'omu Kawempe North balaba nnyo amaaso moogi ne basalawo batandule ebigere bagende eyo ewalala ku Summit View nayo batiikinga n'ewalala bayitayo Kyebando Central Zone waliwo amaka g'omwami omu bamuyita Bidda Sam Mugalu bali mu kutiikinga bannansi tubeebaza olw'okubanga mutuwa amawulire ago gajja kutuyamba nnyo ate buli lwe munaagatuwa tetujja kulekeraawo kubeera nga tugabuulirako abantu b'ensi
ekirala ab'ebyokwerinda tusaba obbategeezaako naddala poliisi bwe tuleeta amawulire gye muli ne mutafaayo kukola birina kukolebwa tujja kukunga bannansi babeere kubanga be bakama bammwe bwe muba mulemereddwa okukola omulimu gwammwe bakama bammwe era basobola nabo gwekolera kale watya singa twasoose ne tukunga bannakawempe North ne tugenda nabo mu maka ago gye batiikinga obululu oba oliawo byali badde byanjawuloko naye twalowoozezza nti tubeere bantu balamu tugende mpola mpola twogere ne bannaffe bwe tusanze ebikyamu ne tubitegeeza poliisi ate esazeewo okufuuka kyesirikidde tubategeeza nti mwalifuddeyo ensonga zino ne mubeera nga mwabasaale ku kukuuma emirembe ku kukuuma demokrasiya naye bwe munaagaana nga tuyita bannansi nga babyekolerako mwebale nnyo mwebalire ddala tufunye amawulire erinnya lyange nze Aloysius Buyondo nga nkwasaganya nsonga za National Unity Platform mu luka gwaffe gw'Ekomamboga funye amawulire ku makya mu kifo kya Kanyanya Komamboga okulinaana faamu kifo bakiyita ku faamu waliwo kyaki y'abalokole abakulembeze nga muli ne mmotoka za RDC bakedde ku makya kuyingiza ebintu byesuspectinze okubeera nti bululu mu kyaki eyo era bagaddewo ne tulaba abantu nga bali omwo beetooloola balina bye bakola tetubagadde kuba enfronti ng'olwa security yaffe olw'ensonga ebadde entono ekyokubiri nfunye information mu kifo kya Komamboga Central Zone ewa Digida waliwo ebigenda mu maaso ekyokusatu ku PDM office essaawa zino bavuga abakyalo okubajja mu Busonda babakuŋŋaanyizaawo bakozeseza PDM okuba nti as a mobilization tool bagulirira abantu babawa obusente abakyala bonna babakuŋŋaanya essaawa zino piki zikola zisomba abantu tulabula bannakomamboga nti teweeteeka mu muzannyo guno kubanga tukulaba era bannakawempe ne bannayuganda bajja kukolako nga bwe kyetaagisibwa twetaaga akalulu kano kabeere free and fair tetwetaagamu muzannyo gwonna bannayuganda bakoowu twagala ebintu ebiri transparent buli